This is Ground Media UG. Mwansuze mutyano basowe banyabo. Amanya ne dozi aziza zinoonya ziwenya ziyiga. Abala bagamba yazifuna n'enkya zinoonya. Era temugano ziri entayinsula lwaki tuli wano. Njagala okusooka okwebaza bannamawulire mwenna abasobola okutwala obudde bwammwe ne mukeera ku makya. Enkoko mwagikutte mu mwebale nnyo okutulaga omukwano guno keera. Namwe abazereetira namwe twagala okwebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Ekintu kino twakiranga emyezi ndowooza nga 6 emabega nga tugamba tugenda kubeera wano abantu nga balowooza buli byakusaaga. Abalala ne bagamba nti Azizi yabombye naye Mukama mulungi nti gyali emyezi 6 gatwogera bwobuzi nti okwosa enkya tegeera okwosa enkya ekya Friday tugenda kubeera wano tunaku olw'omukaaga nga tumaze n'okutendereza bulungi omutonzi ku lw'otunawo soke tusiikuule waya ne Mukama agambe nti ya ekitole nakikuwa okikozeseza bulungi. Njagala okwebaza basponsors bange bonna. Njagala okwebaza Arabic Style Adhesive, njagala okwebaza Platinum Wellness Spa, njagala okwebaza Fenon Records, njagala okwebaza Climax Matching mwebale nnyo mwebale ddala, ne Bamulase muganda wange Lulesewo kusiimamu ak'ensuso Sebo mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza mikwano gyange mwenna abampagidde mu koze eno ne mumpagira mu ssente ne mumpagira mu birala byonna njagala okwebaza banyuma ddala. So olunaku mulindwa lwakoosankya nze ebyokuyimba by'Omukama yabimpa maninja kubikola n'okubakubira endongo ebyo bitegeera ate ekirungi bandi gye nakoze nayo emu ku bandi esinga okukuba ekyuma. Njagala okwebaza Galaxy FM Azina ne Galaxy TV Kikompone mwebale nnyo okukolagana nange ate era nange sijja kuwakolagana nange. Njagala okwebaza BBS mwebale nnyo mwebale ddala, CBS FM radio yaffe ey'obujjajja mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza Capital FM mwebale nnyo mwebale ddala, NBS ne Sanika TV mwebale nnyo mwebale ddala. Ne ba bloggers bonna sisobola kumenyuula kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi ku social media buli oscrolling about osangako posta ya Azizi Azion. N'okwebaza ba artist bannange bonna abasobodde okutupostinga ne baterayo ku drops mwebale nnyo mwebale ddala. Yes, abatusobodde namwe temufaayo namwe tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Sina nnyo ndowooza bingi bingenda kubagamba wabula kyakugamba abantu nti ennaku z'omwezi 4 olw'omukaaga kyegenda kubeera wano ku Serena Hotel Kampala we tugenda okukubira omuziki. Emiryango gigulwawo ssaawa 10, tiketi sofa kati ziri ku mitwalo 15. Omulyango zijja kuba bwe ziri emmeeza $3 ne $5 million. Mbalinze bannange mujje mbayimbiremu mujje tunyumirwe. Tebyagambayo olunaku olwaleero tuze as friends of Azizi Azion ate nga ne mujjane yaffe naffe atubeereddewoko era nga n'abamu ku baana bagenda performinga nabo baana baffe nga aba sporting straight myaka nga3 mabega n'agamba abaana abo balina talent era wonna we naabeeranga kebira event ki njatambulanga nabo. So twali tuli awo nga kubasimu agamba shower abaana abo mubagala ate namwe beetaaga mujje tubeerewo. So we are so surprised. Abayimbi basinga beeyamba ebintu bingi mu kamera naye tudda back stage tebabikola naye we are proud of Azizi Azion era twongera okubayita mwenna bannange mujje tubeerewo olunaku lwa 6. Twagala kukola record zigenda wera ssaawa 10 nga tugalawo gate ng'abantu bajjudde. Sami and Shower Captain Comedians. Nange nze Sami mujjo ya Sami and Shower
omanyi ife abasoga tukoba nti omuto wamala okwogera omukulu amaliriza ya topinga kuso omuganda wange ayogeire kangiriza omukulu ono akazindaala. Assalamualaikum warahmatullahi Azizi nsubira tuli tukoze omwezi mulamba omusajja ono akeera atusookamu naffe tugenda okuvuga yatulisedda so tujja kikuwa kusadade so tukoze omulimu gwaffe nawe okoze omulimu gwo kusadade tugenda kukola omulimu abantu bonna baguleemu tumaze obudde baffe bungi nga tukola rehearsal gamba Expo Studios tetuli beetegefu okudelivaringa kitukola era nkowoola abantu bonna bajja ku Saturday ba experiencing music omutuufu ali live n'omuyimbi omutuufu era neebaza bannamawulire mwenna okubeera nga mutambudde n'Azizi kujja n'eno tebadde nyangu naye tukuze nakutono nnyo tulaba amakungu ambience ebifaananyi bijja kubeerawo photoshoot those who want then abatumbuta baguze table okuva then paka emmere ejja kuba egabibwa. They will be eating and all that. So we expect Azizi Azion at least by 7 okubanga ali ku stage. Mwe munatu yiwanga museleti. Nay is supposed to start as early as that. Kubanga ebintu bya Serena mubimanyi. Ebisawa 5 batandika okubakubira obudde. Why? Storage. So we tujja leti fetwa echeating kuba yajja kola kyasobola. Kuba nga atandise leti nga alinda abalinzi abudde okujja. So I commend you come early. Tunyumirwe. It's a celebration. Omukulu wa governor Tekyalikulanga yatuwa after party bwe tuva wano ku Serena ng'olina resband ogenda mu governor n'oyingira ng'oli bwerere ng'oli mukyala abakyala ne bagenda kusasula kasoobera ne resband ya straight of club teri kusasula abasajja musasula half. Yes. Okay. Obubaka butuuse. Yeah, banajoganga nakukyala after party there has to be somewhere to go. So anasobola tugende ku governor nga babanyonyodde. Then the climax nayo on that day is going to be working. Twagala banafa baguze meza bangi nnyo, several politicians from all angles, several business owners, n'abalala bangi. Kale ndowooza Stream Live wayogeddenga Arabics naye badde nsaba nnyo yogereko nga Stream Live Avenue akoze omulimu gw'amaanyi. Social media has had the most unique artwork. Our artwork abadde so unique and beautiful. So badetsa kamudakiike mwobe ko boyogera then tuwe praise ebibuuzo byabwe. Okay, tweyanziza nnyo nga Stream Live Avenue nkakasa abasinga abali wano bamanyiyo like 95% of the people here bamanyi Stream Live Avenue baaliwo nga tugigulawo. Stream Live Avenue production house tukola mirimu gya production obulango obwo bwonna mu nkula ez'enjawulo kuba ebintu ebisinga twagala nnyo bikyusa nga mumanyi bye tugenze tukyusaako bimulabye. So tugezaako okuleeta ebintu ebipya ebitabaddeewo, ebintu ebimu tugenda tubifeedinga out nga tufeedinga in n'ebintu ebipya. So tugezezaako okukola ebintu bino mu ngeri eyaffe gye tutegeera egenda mu maaso si ebyaluli. So Stream Live Avenue production eyo bwe tukola nga bwe mulabye emirimu gya Azizi Azion yo n'obulango okuva ku kasookera ddala paka actually ndowooza ye show esinza okuba ne promotion materials esinga okuba ennyingi oba okyalaba kanogera kulaba kawungezi olaba kano oba okiraba oti so ebintu ebyo tubikolera wano mu Uganda tetuweereza South Africa tetuweereza Nairobi ffe tubyekolera ate era buyinza olwokanga alobikolera batudde wano wendi wano. So ebintu ebyo tubikola nammwe abali wano okimanyi most of you mulina YouTube channels abasinga muzirina zirabika bubi. Nze baziyatone amazima gali nzisa abasinga muzirina naye ezimu tezirabika bulungi. I know you know kyentegeeza. So
So mujje tukwatagana ebintu ebyo tubikole tubawe graphics alabika obulungi kubanga kimulimu tukimanyi era nange manyi kyenjogera mukitegeera manyi communicating era abantu bategeera kyentegeeza so mujje tutuule discount kale te muli bange siina gye ngenda kukuba simu nimala okwebuuza kakati mujje tukwatagana ebintu kiswaza kibi nnyo nti ntwala obudde abasinga mu mwenkebera ebintu byamanyendanga niba batonenna omukazi yenna gwendaba nabeera ne youtube channel bwetonenna omusajja gwendaba abeera kumwekikalu celebrity bannamawulire otandise okwogera buli omu najjayo kamera nagikutunuzaamu abamanyi ogenda kubiddamu ebyalo yes katandike nekibuuzo kya rodi kibuuzo kya rodi kino si kirooto kyange ekyokukola kuseremba emba nkyogere but ekirooto munze kyakuyimbira bannayuganda abanyumira muzikwa sikugamba nti muveni kitegeera veni tukuŋŋaanyizawo bukuŋŋaanyiza abantu oyimbidde ennyimba zo ne zibayingira ku mitima kitegeera kukiri kyogedde ekya strings of love zaali ideas nyingi twagala okujja ne title ya concert kuba abasinga obungi abamu buli wabeera n'oluyimba agamba leero oluyimba lwange lwegenda okudlininga show naye ng'oyimba ennyimba ezisukka mu nnyimba 12 okyetaaga okuteeka title y'oluyimba nga ekikulu abantu mujje oyinza okuba nga oyimba oluyimba ng'ate ebyokufaana ng'ogenda okulekerwa naye nga talwala so kati n'okunoonyayo ekintu kigenda kugatta strings of love twagadde emitwe nga mingi tiimu na naye omusajja gwe bayita Jonathan Mugodu oyo naye musajja okuba gita ate oyimba nnyimba za mukwano lwaki tumenyekaniraga strings of love so era netukikiriziganyako okulaba kinswitinga netugenda enkoba z'omukwano enkoba z'omukwano mu Luganda ekibuuzo kya muganda wange ono ekya okubanga abantu b'owansi fenna tuli bantu bawansi I think bimankyogere kale ogamba oba mu price emiwendo mingi wali abatasobola kuaffordinga mitwalo 10 okutwala 13 tujja kubeera mu kuseera twagamba nti katusooke tukime bano abeeru kuba bagamba nnyo mbu tebasobola kujja eri wansi tusooke tukime zino ezawana basobola okujja wano bwe tumala okuzifuna then ne bali ab'emitwalo 2 tugenda kubakolera shopping inshallah bw'onoolabayo era abayimbi abalala egenda kubeera surprise enene yesewo ennyimba z'omukwano kituufu tuziyimba ate sometimes olumu tubeera byakulabirako eri abantu betuyimbira ennyimba ezo so ebinaabeera ku concert ogwosenca byonna bijja kubeera surprise yesewo kale okay karo katso webikeredde ku social media ndiwona n'abayisa Introducing Ground Media UG for all trending events, concerts, news updates, celebrity gossip, showbiz, interviews, entertainment, sports, and much more. Ground Media has got it all. Follow us on all social media platforms: Facebook, Ground TV Uganda, Instagram, Ground Media Official, TikTok, Ground Media UG, and on Twitter, Ground TV 2. Subscribe to our YouTube channel at Ground Media UG for the best coverage of entertainment and edutainment.